Amanya agange bampita Aneti ndi teacher. Naye nga mukiribedda mbadde nzanyanga Aunt Saroon Maria atasibazi kweyo. Ekyo kituufu. Nange nze Maureen Kalyango nga nkuzanyidde nga Robina. Gwe bakuba embaga makeke nkugambye embaga eyo yakisussa. Tarange ebisinza okunyumira nze nno mukiribedda muno. Waliwo siini gye bampa okuzannya ne Namusoke. Nagenda omubanja nayingira mu kayumba ke yefuula njigirayo omuggo. Yali amayindoozi anansanga nziruse. Yansanga mukwatidde ejjinja namugoba ate ye yeekukuma. Omanyi banyooma abampi. Simanyize mu bulamu bwa bulijjo siri muddusi. Naye nafuumuuka emisinde ku siini y'eddalu. Ewe wazannyira eddalu. Eyo nno yakola. Okudduka ng'ate bw'ofumuka bange esasi. Ekyo kyo wakituulamu. Bannange. Wakaabyako n'abantu abamu nga bamanyi ddala ogudde eddalu. Waliwo n'abankubira ku masimu naye nga byaddala oli mu luguwa ddalu. Nze nedda siri mu guwa ddalu. Bannaaye okutwaliza awamu abawagizi ba Kiribedda tubeebaza nnyo. Mwebale nnyo okulaba KBS. Mwebale okuwagira Kiribedda. Mwebale okuwagira programu zonna ku KBS. Bannange tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Abamu nze bankyawa nnyo naye bambi kyenzannya si kyendi. Bino okuba kutuula mu kalakita director gy'abakuwadde n'ogijjayo bulungi. Nange ntuusa okwebaza abawagizi baffe abatwagadde abatadde mu ssente. Mpozi n'ekirala akataleke kabannange twebaza management ya KBS mukama abatuweera omukisa mwebale tukkiriza kubeera ku TV yamwe emyaka egi. Bannange mutubeereddewo nnyo mukama abatwagalire naffe. Abalabi baffe ba KBS TV mwebale tuwagira n'okutulaba. Abazanyi ba Kiribedda amanya agange bampita Kankwasa Fred Fuderi nga nzalibwa Kabale ndi mu kiga mwennyini. Amanya gange bampitako Mushana Kereni nga mbadde nkuzanyiranga Charles mu firimu ya Kiribedda ate nga ndi mukyala wa Mukiga. Tubeebaza olukongero kutulaba nga kye kimu ekibaddewo mutulaza amaanyi era ssaawa yonna tubaleetera ekirala. Obuzibu nga ffe bwe tusanze ffe Abakiga ng'olulimi lulutawaanya kubanga kati filimu tugizanya mu Luganda. Kati ogenda kakkana nga tosobola zanya mu Luganda nga te muno Abakiga abagiraba. Kati ne tusalawo nti oyogera Olukiga n'oyogera okimayo n'Oluganda ne busobola kutambula n'embeera gy'ozanyiramuko. Naye nga olulimi lugumu naye nga ate ekirungi nti tutabikamu. Abalabi biitu mwebale tuwagira munonga twabashemerererwa mutakayihawo. Mwebale munonga mwebalire munonga. Twabasima munonga abanyambara abanyakiruhura ahindukuriga mwena abamasindi mwebale kureba KBS mwebale kutuhagira mwebale munonga. Amanya gange nze Nansubuga Sofia nga nkuzanyidde mu Kiribedda nga CRUZ mukyala Kizza. Amanya gange nze Simanda Edward Filimani nga nkuzanyidde mu filimu nga Kizza. Erinnya lyange yenzo Mumbejja Najjoko Judith nga nkuzanyidde nga Nantumbwe mukyala wa musomesa wa SST ku Kiribedda. Twebaza abawagizi baffe okuva twatandikira filimu yaffe negyesembedde. Tubasaba tuwagira mu filimu empya. Tuli basanyufu nnyo mwongere tuwagira nge mutuwagidde mu filimu enkadde mayegera kunyuma ate n'okusinga kweno ebaddeko. Bannange twebaza byonna bye mutukoledde mu butuufu mwebale nnyo mwebale eddala okutulaba mwebale kutuwagira mwebale kutulaga mukwano walayi mutuwagadde tweyanzeege. Mwongere mu bwongezi tulaga maanyi naffe tugenda bawo ekintu ekisinga kwekyo kye mubadde mulaba. Amanya gange bampita Omubiito Yvonne mulungi nga ndi musajja munyolo mba mulangira ngira kuzanyidde nga Robert. Amanya gange nze Nakatebeti nga mbadde nkuzanyira nga Lesho mukyala Robert omugumiikiriza akyasinze empisa mu Kiribedda omubwati. Amanya gange nze Wanyana Benta nga nkuzanyira nga Rebecca mukyala wa Robert Saabenzi wakuno. Nekyo ekigaseeko. Wamma tutwala omukisa guno beebaza mwena kuva gye twatandikira walinze olulenzi olugogofu olukyasinze mu VSP mu Kiribedda nga abakazi banjayaanira nange nebaza Mukama kuba yantonda atyo. Ani abadde akuyayaanira? Kale mbulya biki ebikusanyusiza? Ekyasinga okunsanyusa
ye director wange omulungi okumpa sini y'okuzanya nga ndi wa ddiini nga njagala Katonda kuba ekyamazima ekyo kyendi. Ize ekyanyumira kungamba genda mu kisenge tugende mu kisenge kisenge ate gwoyo yansoberanga ate director nga negeja mutema nga tamulaga. Oba ekisenge okyagala nnyo? Gwe yali asinga okyagala. Ebinyumidde kwe kuba n'abakazi abangi naye n'ebinyuma. Senga bibadde bya ddala. Kuba mbitesitinzeeko mu firimu binyuma n'ogaba ebisenge. Ate ng'olinayo kinna kibotte kyo. Ekitegeere kikuzaalira. Robert. Naye senga saali mulokole bannange. Naye badde ekintu ekyo nkigezaako naye wakuba ndi mulokole. Olina ssente. Oba mu Bayibuli mulimu akawaayiro akakikkiriza. Tekalimu. Amannya agange bampita Mugambwa Sudaisi abadde akuzanyira nga Chicken Ghetto kitegeera. Amannya agange nze Kawoya Mike era nga pastor. Mbadde nkuzanyira nga lasita. Ekyamazima kiri nti ng'ate siri mu lasita. Wali wonna naye nga kyemba mumanya tusiimye mutuwagidde bulungi. Ekisinga obukulu amazima gali nti olunaku olwaleero tuzze kubeebaza mwenna. Sooka okwebaza mukama wange director wange EMMY omusajja oyo ye number 1. Ekyamazima kiri nti omusajja oyo akoze omulimu omulungi. Naye siini eyo eyaddamu okunyumira endala ndowooza ya kubba lugoye olw'omukazi. Oba oli mubbi. Yabamu banneetamu oyita naye ne bagamba oyo mubbi naawe eva wano eno naye ng'ekyamazima amatuufu toli mubbi ekitegeera. Ekituufu kiri nti amazima firimu eno ebadde nantameggwa kubanga omuwandiisi waayo yakwata abantu ne bazanya ebintu ate nga si bye bali. Siini eyankyalenjinga kwe kubeera ng'omulasita agondera amazima omukazi. Ekyaddala kiri nti omukazi yankuba embooko nempulira nga kinnuma omukazi nanjozesa obugoye obw'omunda nempulira nga kinnuma amazima gali nti mu bulamu obwaddala nga bizitowa era nsanze challenge mu bantu eri firimu eno abagamba tukumanyi abakumanyi nga pastor naye ate bino wabikola otya. Nyongero bategeeza nti gabadde maanyi gange abadde mukama wange EMMY ne Katonda atukwatiddeko. Amanya gange nze Namwanje Sofia. Badde nkuzanyiranga senga namusoke mu KIRIBEDDA. Amanya agange Nanyonjo Justine mukyala lasita abazanyidde nga olata omubwati akyasinza okyunya omusajja mu KIRIBEDDA. Senga kyekisinza okunyiiza nga nawe ogamba amazima kino. Mu KIRIBEDDA sirina kinyiizizza. Sirina kinyiizizza kuba byonna byenzanye era byendi kati kyekiyinza okunyiiza. Ate kikusanyusizza. Byonna binsanyusizza kubanga karakita gye bampa njagala. Mpozi gwe agolina. Ekyasinga okundeetera obuzibu naye ate nga kyansanyusa kugalamiza musajja mukuba kibooko. Nanyumirwa nnyo kuba kikolangako mu bulamu obwa bulijjo nalabira ddala nga ndabika nsobola okukikola. Yali mulwadde ne muyimbisa ebyempaka nanyumirwa nnyo era nali musanyufu nakyo. Naye abagizi baffe tubeebaza nnyo olw'okutuwagira, tubeebaza olw'okutulaba, mwebale okutwagala naye tubasuubiza nti KIRIBEDDA takomye wano ku YouTube kwali. Musobola okugendayo n'oteekamu KIRIBEDDA n'osobola okuddamu okunyumirwa akazannyo kano n'essiini zonna z'otasobola kulaba n'ozisangayo. Ate tubasuubiza ku TV tugenda baleetera ekisinga ku KIRIBEDDA. Kigenda banyumira nnyo n'okusinga KIRIBEDDA. Mugende ku YouTube mwagale firimu zaffe, subscribe, like, comment. Omunaakola ebyo tugenda funa sente naffe tubeeyagaze. Subscribing, liking, commenting. Ekirala ekijja mukirinde. Mubadde temutenda KIRIBEDDA mulinde ekipi ekijja ekiva mu VSP kubanga mukama waffe bongo waleeta. Kituufu nnyo ekyo. Kyemukola nno kirungi okwagala firimu z'e Uganda. Kituufu nnyo ekyo. Amanya nze EMMY nga mbadde nkuzanyiranga kansala w'oku kitundu. Annaye ebyobufuzi si byangu babuuzeeko. Mbalamusiza nnyo banyabo ne basebo abagizi baffe nze Nabukalu Sylvia Christine abadde akuzanyiranga mukyala kanso ombwati omwami wange ono. Ow'empisa atalina. By the way nti mu bya bulijjo mwami nina empisa naawe okimanyi. Sinze muntu oyo gwe mbadde mulaba ndi wanjawulo katono
ye Silivia omutuufu oli abadde Nalukenge. Nalukenge mulala ono ye Silivia. Siringa oli wabadde. Kasita nkumanyi. Omwami naye akumanyi wakasi wekire. Kale bannaye nange bwentyo tuba n'okusomoozebwa mu bintu bino naddala okuva mu kubiteekateeka musobole okubirabanga bwe bibadde naye omulimu tufubye nnyo okulanga tugukwasaganya ne bannange bonna nga bwe mulabye ttiimu ya Kiribedda wadde nti nyinza okusukkulumako naye bonna tukolera wamu okulaba nga tubatuusaako nga bwe mulabye tubasuubiza nno tetukomye wano tulina ekipya kye tufumbye nga tugenda kukijjula essaawa yonna mwebale nnyo okutuwa obuwagizi bwammwe ate era tukyabwetaagira ddala ekyasinga okunyumira mu byaddala nina ebbuba njagala nnyo okumanya omwami wange akolagana n'abaani ayogera naani ekyo kyo kyanyumira nnyo kuba wazanyira ddala ki kyowulira kyewalikoze kye naalikoze ani asumbuwa omwami wange nze nno ekyasinga okunyumira kuzannya nga ndi munnabyabufuzi natuulako mu bigere naye ndaba bannabyabufuzi ki kye bayitamu ate nga ekyaddala nange omutima ogukolera abantu ng'olina lwakuba sisobola bintu bya ntalo temujjanga okwo Kiribedda wano tugikomeza olwaleero naye tuleeta ekipya kale bannaye temwerabira ku YouTube osobola okufuna firimu zaffe Kiribedda n'endala nnyingi nnyo gwe kasita ogendayo n'oteekamu oba Kiribedda oba n'oteekamu Virus Squad Film Production ojja kuba ofuna ebintu bye tukuteekerateekera amannya agange mpitibwa Proscovia Nasaazi nga nze mbadde nkuzanyiranga Nandutu Angel mukyala Kapiito omubwati nanga amanya agange nze Kasirye Jime nga mbadde nkuzanyiranga Kapiito bawananduutu omusajja abadde atambuza minzaani ku kyalo ekya Kiribedda yenze twagala otwala omukisa guno okubeebaza bannange mwebali kutwagala kubeera sifa ababadde nti noba kintu tukiruddemu nnyo naye ne tujja ne mu appreciating ebintu bye tukola bannange kubeebaza naye nanduutu laba ate mbadde pulosi wanji mukwana mbadde ate ngenze mu kuzannya nange ontabudde bibadde bineerabidde ate mbadde sigenda kuweerawo mpi ogamba wano tuli mu kubuuza ku bantu pulosi tunkuba kati pulosi iki ekyasinga okunyumira mu firimu yaffe eya Kiribedda ngambe ekyasinga okunnakuwaza naawe byonna byogere bannange teri kintu kyannumanga maama wange kungobesa jambiya n'agoba omwami wange ne jambiya kyannuma nenebuza abaavu tebawasenga ati ate nze ekyasinga okunyumira kye nasinga mu butuufu nange nenkizannya neŋŋamba abimpandiikidde oba yabadde alowooza ki ye paati y'okunywa enjaga yanyiiza ate era yansanyusa naye era nali njiganye ogizannya naye dayirekita nannemerako kati ate laba bwengizannya ate netukwa okulagibwa ku TV ate nenjinyumirwa tubasuubize kusuubiza nti ate ekintu ekigenda okudda mu Kiribedda mboko faya bannange mutulindirire tujja oba tugaye tujja mu party tusimanyi oba nemwe bale tuwagira bamikwano yonna gye tuyita mwebale nnyo bannange nze sinze mukyala wa Kapiito nze nina omwami owange abakyala abali eyo siri mufumbo kati wayinza obbaawo enteekateeka yonna n'ogamba nti kanewangulidde Lukapiito oba Lukasirye Jime naye nga siri oba mbawe enamba yange naye abawagizi baffe mwenna aba Kiribedda big up